Mbalamusizaako bannayuganda mwenna abatufollowinga abatulaba abatwagala naffe tubaagala nnyo bali kutukkiririza mu gaffe aba Nyondo Media wetuli okubaweereza mu bulungi ne mu bubi wano nawali. Wabula olwaleero nzize nga nyina ensonga gye ngenda okwogerako amazima gali nti siri musanyufu eri bannayuganda baffe abamu abo batali serious. Kino ndabye nga kinsuseeko wabula nga nyina okujja okuba nga nkyogeramuko nammwe. Omwana agenda okujja gyendi oba omuntu agenda okujja gyendi at least nga amanyi ekyokukola oba nga amanyi nti amininga ekyo kyabeera ayogedde oba kyabeera asabye. Okugeza mbadde nga postinga emirimu egy'enjawulo ku Facebook page ku platforms zaffe ez'enjawulo gamba nga YouTube tupostingako emirimu oba nyina ka video kembeera nkoze n'empisaamu akantu ako nti waliwo omulimu guno naguli. Ekisookera ddala njagala obajjukiza nti nze siri agent naye nfuna opportunities z'emirimu ate emirimu egyo nga gya bwereere nga sijja commission, so bagamba kyotaalye okiwa munno. Kati webanga zisigenda kukola mulimu ogwo lwaki siguwa munnange n'agenda n'agukola? Naye bannayuganda bannange mwansobedde simanyi kye mwagala. Mpulire nnyike ku mutima gwange guno era mpulire ennaku sijja balimba kubanga simanyi kye mwagala. Omwana ajja nakabira ennaku ye ng'olaba ddala kituufu omwana alina ki? Alina ennaku. Nagamba Rozet munnange ABCD oluusi n'akaba n'amaziga ndi muzadde ndi single mother netaaga ekyokukola kino kiri n'owulira nga nawe kikukutteko ng'omuntu kyabeera ayogedde n'ogezaako ky'osobola. So mba n'abaana ab'enjawulo ababeera mu biyumba oyo n'akugamba nti Rozet waliwo omulimu oguliwo mukama wange ayagala omwana agenda kuba nga alabirira abaana agenda kuba nga agenda kukola kino naye tuli wano kino kiri neŋŋamba kale kati mba n'abaana ab'enjawulo era mwammalamu amaanyi kati saawa eno sikyazisevinga nnamba zammwe ndi ku baana abajja mu inbox yange noŋŋamba Rozet nyamba wafunayo ka opportunity k'omulimu kampe ŋŋende nkole kubanga sikola sirina mulimu ate sirina ki sirina commission. Nyinako n'omwana gwe neewerayo commission owange okuva mu nsawo yange omwana natta omulimu naye nga sente zange zikoze eki zirugenze kubanga yaŋŋamba Rozet sirina munaye sente naye bwe nnakola nja kukola ki nja kusasula. Nze nakimanya nti abaana ba wano si beesimbu era nemmanya ajja genda akole najja nakumblocking wajja kunkyawa tagenda kwogera nange nakwata akasente akange nenkajja mu nsawo nempa agent nemugamba mwana omukole ki muntwale ku mulimu nemugamba esente ezo yazewozebwewoze kuva waka era nemugamba tugenda ogamba agent nti sente nze nkoze eki nze nzikuwadde nemugamba omwana esente yazikoze eki yazewoze waka making sure nti ofuna omulimu aguli kwalaali omwana agenda akole. Omwana omulimu ogwafunika n'atuuka eri atandika agamba musimanya mbu ye madamu amutumiriza naye ekisinga okwewuunyisa yagenda kukola olina ogumiikiriza okutumiikiriza. Weebuuza mu bed space mubadde oli nga otudde tewali akutumiikiriza naye nga tofuna ssente obaganyirwamu ki? Omwezi ne guggwako ng'olina okusasula akatanda. Nze njagala mbabuulire baana mmwe mbayita abaana kubanga kyammanyiira munansonyiwa naye nga baganda baffe mbadde nsaba bw'obanga toli serious nga toli willing kukola then tosumbuwa abantu by'okukola biveeko. So omwana oyo nagera n'akola naŋŋamba nze wano sijja kusobolawo. Imagine sente zasasuddwayo agent akyazizza kubanga akimanya omulimu yagumufunidde omwana mulimu ye n'agamba simanya madamu amutumaatuma nnyo era simanya waliwo n'abaana bamutumaatuma nnyo era simanya mbu ye wali tejja kusobolawo omukazi atumaatuma nnyo ne weebuuza waawo ogenda nga tebagenda kutuma kubanga oba bawera ogenze kukola okitegeera ate oba nga tiweeragidde nti guno omulimu ngenda gukola naguli ngenda gukola era bagenda kutuma oba yagala naye asirike osirike otulodde ku simu naye asirike. So baganda bange oba manyi nti ennaku tennaba kukwata bulungi nnyo tenakuteka mu fix zaayo temutumalaako budde temutumalako mirembe oli ajjanga akaaba ng'alaajana n'agamba njagala mulimu okitegeera. Bwe yamala okutta omulimu ogwo namugamba ekintu kimu ne mugamba mukwano amazima gali sikuwagera kukola ki kuva ku mulimu ogwo era oba ovudde ku mulimu ogwo nze sigenda kukola mu communicatinga naawe era sigenda kukola mu kufundira mulimu wadde gwa bwere wadde gwaki sigenda kukola ki kuddamu. Nembuulira omwana nemugamba ddiya obadde mu bed space akakanda kekabanja omwezi ne guggwako nemugamba nti oba okola fuba okweba nti oguma waaki n'okola emyezi gy'emeka 5 otambula odde Uganda ofune ka business kobeera okola oguleko ya tiketi kubanga omwana yali talina byogera ng'omulimu gwa kali wale. Nemugamba funa waakiri okusinga okumala wano obudde obungi ennyo tolina kyakukola oli mu bed space to an extent omwana oyo yatuuka n'ekisa n'abeera nga yeebaka n'omuvubuka mu bed space naye omuvubuka nga olw'okuba nti amusasulira akatanda basula bonna okitegeera nabanga amuwa emmere omwana abeerangawo n'afumbirwa okutwalira ewamu
nakera kumacha nafumbanga emmere mbu afumbide musajja baawe yagenze kukola. Imagine yagenze kukola naye agenda kukomawo yakweyambisa omwoleza engoye. So bino eno message njiweereza abaana bali mu bed space, temwagala kukola abasinga kubanga jobs opportunities zijja ne muzigaana olw'ensonga nti mwamanyire okubeera mu butande eyo n'abasajja. Kino nja kukyogera bamunyigira munyigire, nja bagambako kubanga first of all emwe abavaayo ne mutusumbuwa Nyondo Rozet nyambako wano nyambako wali. Wallahi ya Mungu ne mudaba nga njogedde bwetu munjaga njogedde bubi naye nyina obusungu ate ze ombanga nyina obusungu nga nyiize yene njogera yange okitegeera. So nawulire ennaku kwoyo omwana yamala n'avaayo era nagenda okuwulira nti afumbiddwa. Lwaki? Nga claiminga talina wakusula, aclaiminga talina mmere, n'asalawo n'afumbirwa mu katanda. Gaya mkosa every day okitegeera. Bwafuna embuto bwazijjamu, bwafuna embuto bwazijjamu, bwafuna embuto bwazijjamu. Ne weebuuza future kyeyo gy'oli mu kuzimba ayina abaana ewaka kitegeera. Naye yava ku mulimo natale ssente ng'awooza kimu nti yeba butumiriza nnyo mukasajja akola ki. Namwegayire n'agaana okuvayo ne mugadi akole emyezi emeka 5 okwateko emyezi 2 tukole outpass tufune tiketi otambule ogende ewaka. Emyezi 3 akasente kakuyambe zaali sente meka zaali 12 nona sedako obukadde 3 omanyi nti waka kingenda okutandikirako than wasting time here nga you're doing nothing wabula nga bakozesa bw'ojjamu embuto bulwadde ki buwezimba mugwe nga gw'omuntu. Omwana n'agaana twakyawagana nennabe ngawe ne mugagwe sikuzaako ki kubanga yagamba nsigenda mutegeerera okitegeera. N'agamba ye agenda kuvaayo n'avaayo nagenda n'afumbirwa. Waite banga tono mbwa ali mu kwetonda like seriously nzo omuntu ng'oli mutu mukulu ng'otegeera kati aba yetonda muddizeeko ki yawe semina ngamba wanchawa wali muganda wange nengamba kino nyino kyogerako n'ekirala era waliwo n'abaana abalala muyina guno omuze kayala waliwo benasisinga ne bangamba Rozet bami tuyamba tufuneko ku mulimo oba okitegeera. Omanyi kye bangambye omulimu gwazze baganda bange kino nkyogeddeko eno message omunaagifuna temuntwala bubi kubanga kyannumye ku mutima gwange ne mpulira nga nfa. Nasinkana mikwano gyange egyo kanjite mikwano gyange twasinkana ne bangamba baagala omulimo nfube nga bwe nsobola. Amazima gaga namugulu nafunye omulimo gwagala 10 mu ebyo mu 5 naye ng'omulimo ogwo tekuliko commission gwa bwerere kulabirira baana naye oli yaŋŋambye etali willing kulabirira baana okitegeera. Ne weebuuza gwe mulimo kikadize gwe muteeka mu tu eryo. Nze mwagala nkuriyetinge emirimu ngikuriyetinge mu Dubai wakati nkuriyetinge nga begundi walina kuriyetizeewo omulimo ageke kintu oyagala mwana it's okay genda okola omulimo ogwo waliwo mukadde nkuriyetinzeewo siri katonda sikuriyetinga mirimu wano eno nti kati gwoyagala mulimo nti gwoyagala mulimo ki tize njagala mulimo nga just gwakwerako gwezika compound male neebake nze nkuriyetinga ogwagala mu kifo ki nti ngwagala mu Dubai wakati ngwagala Jumeira ngwagala Ludda wa okitegeera ngwagala Deira nze ngende Deira nkuriyetingewo omulimo ogwo okitegeera nkole kyaga ntiko ka compound kugambe nti jango yereyere at the end of the day at the end of the month bajja kuwa salewo ya 1200. Imagine omwana nojja toyina sente za commission of course gwosula kiganye sagala mugambe nti jogera wi baganda bange nze ndi mukazi mukozi nze ndi mukazi mukakalukanyi nze nakola nga nfunye olubuto bakusawa esembayo ne bunnazaala nyina omuntu andabirira ampa buli kyembeera musabye nesisa mukono nkiddamu nina mujja kugamba kati gwe ki twatugende baganda bange n'omudaba waneeno nga njogera oba ne mudaba nga ndaze oba nga ndaze wankola ndi mukazi mukozi nyiikira nfuba okitegeera ne creatingira we kitu kyemmanyi nti wembeera nga ndi mukasa akazigizigi kinyamba okitegeera era nga neebaza nnyo wadde ndi mu busungu ne kantu wali mukisa guno okubaza abaana abampagira ku kisiga ekya Nyondo Glim kubaga amazima kikola eno kamera eri nacho kamera eri nomo naye ndo osobola okulaba nti n'engalo zange neyo kiba ki temuli filters sina zino zinnako zibagamba nti yesiize ebizigo nakola ki nakola nakyo osimanya nakola ki nakola zinnako kizigo kyentunda kya nakyo okuleka omuntu yasobola okugamba nti emanye ekiriwo njagala mu lightening nze nambalansinga kuva akagera akasooka paka waggulu nze nambalansinga n'engalo zange bukokola wonna mbalansinga ndabika bulungi oba kitegera muganda wange n'otunulira engalo zange zonna zimakinga n'osanga omuntu ng'ebizigo bimwokyezza nakola bwati nanonye ebikola ebibijjako nebikola ki nebigaana. So gwe wena ng'oli oyagala ekizigo wammayita ku namba y'essimu 052468 0778 obeera ng'olabika bulungi nooza nange ondaba siri mu filters ndi mu kamera oba gite nakyo kamera naye olaba nti ndabika bulungi nnyo. So baganda bange kino gye bagamba njagala mbeera ekyokulabirako gye muli
Ndi mukazi atetenkanya wano na wali. Okitegeera. Kino sijja koma kukibagamba. Nti nakolako mu kiyumba embeera neegaana. Nakola mu kiyumba bampisa bubi nnyo. Ate nga tebansasula. Ndi singa baali bampisa bubi. Naye nga bansasula nandigumye. Naye nga sisasulwa. Bwe mba nga nave Uganda nenzija wano nga nze kunoonya sente. Nze ndi mukazi atasasola mirimo. Ekiri sola kola. Kyekino ekyokwetunda. Sola kukikola mu bulamu bwange. Kino sola kola. Kyekyokuba. Nenziba. Oba oliawo kuba natuwa akaseera ng'embeera egaanye. Nengezaako paka we wakane ngambe wakati munyaweko mwene embeera. Oba kitegera muganda wange neneeyiya nenfuba okulaba nti mbaako kyenkola ki kyenkolawo oba oliawo nange nandiyingidde obwo oba oliawo naalibya abantu kubanga nze balina abaana bangi abaneesize Rozet nfunira omulimu nyina sente zizo naye muganda wange sinoonya mirimo siri agenti sigaza sente zo omwana akwasa enagamba Rozet nyamba sente zino zikole ki zisindikireko ewaka n'ozisindikanga bwe ziri nga newankubadde toyina sente naawe ng'olinako kye weetaaga neno okwata sente y'omwana n'ogisindika bulungi singa nali mufere amazima gakaba namugulu singa ssaawa eno nyina ekizimbe ekitayina e Uganda mukimanyi nzija mu biyumba abaana gye bakola ne bampa sente kikono siri mu kuba kalango Rozet wabanga waliyo omwana alina nga nali muyinidde ku sente ze genda mu comment section yoteekeyo ate nga bye mupa sente zammwe omwana n'akuwa sente meka omwana akuwa sente meka n'ogenda n'ozisindika okitegeera siri mufere ndi akasente akanga kano kennekwedde mu mannya agange so ojja kutuleyo ogambe nti Rozet gwe nga toli mu kiyumba gwe ng'oli eyo muganda wange naliko mu kiyumba nekola ne bigaana olw'ensonga nti baali tebansasula naye mwe babasasula naye ne muganda ne mujja mu ki muzi bed space ne mufumbira muzi bed space bwe mali okufumbira muzi bed space ne bahandika obakozesa ne mnaba okufuna embuto nga bwe muzijamu. Which kind of future are you building, you people? Like seriously. Abaana bamwe mugenda bakuza batya mubayigiriza okukola nga bye mukola just kujamu mbuto. Era nyino mwana alistaka nanga Rozet naje mu luto nelemeramu nsabo nyambe nga yo mwana yo mugo nalifunidde ko mulimo nangamba ze sokola mulimo gwawala. Namufunira omulimu gwali alain nangamba Rozet ze sibuka Dubai nenga kyo mama kyogambye nti ne muta ne muvaako nkiddamu bagamaniza siri agent naye obanga opportunity ejje bagamba nti kyotalya okiwa munno bwe banga opportunity yonna ezze ey'omulimu nkuba pass nengamba dia oba ne posting mwana ajja omulimu gwe nekola kimu kimanyi bulijjo nkikola ki nkikola era nze sigaba mirimo gya sente sira mulimu gwe nalinga byekonga gwa sente era omwana mubuuza ne mga dia omulimu gwe gulese naye gwa sente bwangamba nti gwa commission mugamba nedda sigaza omulimu gwo bwangamba nti nedda gwa bwerere nga tugenda mu maaso lunaku lwaggulo nafunye omulimu kosa jjo nafunye omulimu gwa 10 mu ebyo bagala omwana talina visa ngali kali wali naye nga omuwala aliyo muna Uganda naye bakamayo benyini bamuteeka muki bamuteeka mu overstay naye bamusasula bulungi kyekirungi bamugamba gwebeerawo okole bamuyisa bulungi at the end of the day nga tukuzaayo tujja kukola empapulazo oba bamulimba oba tebamulimba but as long as bamusasula bameka bali wabweru nga balina ebyogola nga bakola ne visa zaabwe own visa freelance nenga tebalina mirimo bali wabweru visa eri mukugwako okitegeera naye omwana atudde tebamuyisa bubi akola emirimu gye buli mwezi ne bamusasula buli mwezi ne bamusasula kuba nange abadde bakaŋŋamba mbafunire ku mirimo banenjagala nti nga njogera Katonda ne bambuyamuko ennaku yabwe ne mpulira nga kinkutteko omu ku bo yaŋŋambye Rozet nze sikola mulimu gwa wala ogwo mulimu guli wala sijja gusobola omulimu oguli Abu Dhabi n'oyitako Abu Dhabi ne weeyongerayo kubanga nalabye guli kilometers muli mu bibirimu ziri kilometers 245 kilometers kubanga wana Abu Dhabi nga mu town it is like 135 kilometers nekati zeeyongeramu so kitegeeza ava mu Abu Dhabi mu town neyongerayo mpaka eyo wala munda naye yaŋŋambye ekintu kimu ti nze Rozet sikola mulimu guli wala nze kisookera ddala eyo Abu Dhabi simakwita Abu Dhabi kuddeeyo sisobola kugendayo olw'ensonga nti nze saagalayo sikolera wala ne mugamba muganda wange yandoko voice ne mugamba muganda wange eyo gy'ogaana ogenda wala okwenkanakana Uganda gye wava n'otuuka wano bw'oba nga asobola okuva e Uganda bwe wali gye wano oli omanyi gy'ojja n'obuka ensi n'ensi amanja n'amayanja ng'oze kunoonya mulimo otuuka otya wano nandika okwerondamu nti eno state ngikoleramu eno sigikoleramu eno ngikoleramu baganda bange kino mbabulya amazima namugulu nanyize mugenda kulaba gune kuba tebali tunyumya muli mikwano gyange mugenda kulaba vidiyo eno mugambe Rozet mubi naye nange ntwala obudde muyinza okulowooza nti mbogeredde bubi naye kyannumye n'ensirika bwe nabahaddeko message eyo nekugamba ddiya bw'obanga mazima ddala wasobola okuva e Uganda nojjanga obuuka ensi n'ensi n'otuuka wano eno bw'obanga otuuse wano eno just kilometers 2 oba 35 oba mu mmeka
kilometers mmeka okuva wano paka Uganda bobanga asobola okutravelinga nova paka waneno woba asobola okulemesanga muri uno mu UAE noga tono sijja agenda kulayo wala atanga kisingo kwewunyisa nti osobola okukyaba n'ogamba bayinza okumpisa obubi oba ne makola kino waliyo muna Uganda muno mukwadde mwogedde naye gyali akola agamba bati si bantu babi ogenda kola wano nange ogenda kuba golabira abaana zenyine mulimu gyenkola olina mukamawo ogenda kulabirira mugundi omuwala yabadde yavuddewo yakozewo namalawo emyaka gye 2 natamala nadde waka ntabule Uganda buli kimwana nakiŋŋamba so negayiridde mwana muwala omulala yena pa excuse nti ye mulwadde it's okay omuye wabaye omulwadde kitegerekeka naye olinzi yampadde excuse naŋŋamba yetakolya wala sijja balimba amazima gaka na mugulu nanyize dia nanyize sigenda kwogera linnya lyo sigenda kugenda nnyo wala naye amazima gali nti nanyize sinza kusalirawo munjaga makalina olugezigezi lwaki atusalirawo neombanga muzze ne munnega ya Rozet tuyambeko tufunye omulimu kati omulimu gubeera gufudde kuba kaseera ko nagugabye waguganye omwana ekenyini yakoze eki yansazeyo yanyize okitegeera so mutuletera oba abantu okulaba nti oba tukola bintu oba ngoba tebiriiyo kubanga obeera ngoze it was during the charity nenkubira abantu omulanga nti oba waliyo yenna naye akalimu awe bana abaana amazima genyini emirimu gigende nemugigaana kati mwantamye nze njaba buli amazima era kati sikya savinga namanyi era omwana kati wajja nangamba Rozet munnange njagala onfunireyo omulimo ABCD si savinga number yemugamba kimwokedde outtry nkomaawo omulimu gugenda okujja nga simanyi na namba gye ngenda genda that's why ne postings olina gya lwaki kubanga esimu yange ebadde giddemu enamba z'abaana simanyi I need job 1 I need job 2 osegeera nsevizemu gundi yange ejjudde yonna ejjuddemu ebyo nabiye byonna era sikya savinga wadde nayo neemu kubanga nyina n'omulala gwe nafunye era wenamufunye naŋŋamba kugamba okumanya abaana nti bali serious beeronda tolina commission omulimu oguzze teguliko commission guliko akasente gutegerekeka omwana yazina obukwakulizo bwadde bungi naŋŋamba kati bali abantu bameka ngenda kola ntya sente nezimubuulira sede bweziti yambuze ebintu bingi kugamba ng'olaba nti bali luddawa mpumulamu neweebuuza wajja kuwumula bampamu kakadako okuwumula simanya bali bameka ngenda kuba simanya nkola ntya yambuze ebintu byadde bingi nemugamba mukwano bwobanga toli willing kugenda kukola ekisooka ddala omulimu gwa bwereere lwaki tokozesa opportunity eyo ntabuuza bintu bingi nnyo n'ogenda ne weerabirako kubanga gwa bwereere transport wa bwereere genda ogezeeko ne gwa mwezi ogu gumu olaba nga kiganye vaayo osevinga kasiti kobeera ovuddeyo nako naye mulimu zi bed space baana ba maama bali mu bakozesa bwemugyamu embuto bo abo bemuyita babba bamwe bagenda ne bakola ki ne bakola ne bakomawo ne bakulakulanya zi family zaabwe n'omufumbira emmere n'omuwoleza engoye tagenda kuwa ku musaala gwe okitegeera kyakusasula kutulugunya budde bwa kiro nakukalabasanya oba kukalabasanya nakalabasanya obudde obw'ekiro okitegeera nakufunyisa olubuto anogenda n'okola ki n'olugyamu what is that mujja kunyiga mbu njogedde bwineze nkibagambye baganda bange kubanga kinumidde ebbanga nempulira nga kinetagisa okujja okukola kyo bagambako era nga mbasaba negonjebwa nze nga nziba nga nesalawo oba okola ekitu nga faba Nyondo Media bwe tuba nga twasalawo tugenda kuyimirirako ku bannayuganda tubayimirawo mu ngeri nnyingi nnyo ez'enjawulo bwe tuba nga tusazeewo nti twasalawo okukola kino okuweereza bannayuganda tetugenda kukoowa wabula tujja kujja tubyogereko engeri tunyigirizibwamu oba musobola okukyusaamu mukyuseemuko kubanga tetugenda kukoma kubaweereza so nandibadde ngamba nti banawala kambaleke kambenenye temupa mirimu gyamu mubireke naye neewaayo oba twewaayo yensonga lwaki sigenda kola ki kukita wabula mukyuse mu mikwano era mbagamba omwana yenna bwe guba nga omulimu guzze nze bw'omanya nti guli luddawa ekisooka ddala omanya nti gwa bwereere si gwa ssente bakwa transport ogendeyo okole waliwo omunayuganda badde akolerayo I think tebyandibadde more important okubibuuza ennyo okugenda into details ngenda kuba nkulya ssaawa mmeka kasotegeere ssente n'omanya abadde wabadde ayisibwa atya kuba kati ye olina ssaawa nakyaliwo waali akola naye buli omu akolera mukama we osegeera so waligambye nti bagenda kupisa bubi obayinza okunsaddaaka bayinza okukola kintu basaddaaka bantu n'obeera ng'oliwo ewasembayo eyo era okibanga kiganye ate kinywi kya byonna jjukira nti oba tolina visa tagenda kwesibako akugambe mbwate mpa visa yange wowulira ng'okikoye tekawo excuse omugambe madamu omanyi kino nakiri tagenda kukaluubiriza naye mazima ya ne mujja
nemala okufuna emirimu ate mwenze ne musigisa ekifaananyi ekibi eri omuntu oyo kubanga mwe bamuwadde omwana ayogera bulala nnyo omuntu oyo tadda gye naye omwana yakubinanga babula bawala bo beebadala abcd omulimu gwa kanonyiza omuntu gwe ngenda okuguwa kani just imagine nagaza okumuddi okumuga nti waliwo gwenfunye omulala ngamba nti abawala bo kyakati baagala kukola babeera balimba kani just imagine naye ng'oli yajja n'akaabiro bakukamera oli namulabye edda n'agamba nti kuba omwala yazze nnyina gundi zonna ye lwaki siba playingirako omanyi njagala nnyo amazima amasimu yange eriruddawo kite oba mugatwala amazima mugatwale kino nja kukibabuulira omwala yazze n'aŋŋamba Rozet nalaba ng'ohostinga abaana ku charitemu waliwo be nalaba hostinga nempulira nga baagala ki emirimu n'aŋŋamba naye okusinga okuwa abalala ate nga bo balina commission ne balina commission ne bajje bakole omulimu gwa 1500 kulabira just baana abcd okitegeera naye kasooli ategeeremu omulimu guli walako sijja agenda kola kikola kubanga omulimu guli wala. Is that an excuse? Like seriously, is that an excuse? Ng'omulimu guzze togenda gusasulako ssente. So byebyo baganda bange byenjogedde bw'omanyi na gwenyiiziza nsaba onsonyiwe n'okusinga okusirikira eyo ne kinnumira eyo ne ngamba akankireke sigenda kuddamu it's better nezija nenkola ki era omwana wobeera ng'ozze ne kugamba nti bampaddewo omulimu guguno ebintu batombuuza wammanga naawumula bampa ofu njagala ombuuze omulimu guli luddawa abadde bamuyisa bulungi bantu bali batya balungi babi okitegeera ombuuze ssente mmeka n'ebino ebisigadde busimanya ngenda kuba ntya banampa ofu nakola ebintu ebyananako byetu mukwano tobimbuuza bino soma bunu bali wala sobola gendayo wala ebyo temubiŋŋamba mikwano bw'obanga ozze ng'oyagala kukola ekiri bataddemu ssente manya by'oteekeddwa okumanya tambula genda okole n'alibala kino kintu nakivaamu dda kumanya n'omulimu gwe napostingako omulimu ogwo ne gutatambula bulungi ne muvuma naye nalemerako kubanga nasalawo okuweereza bantu era nga amagoba w'empeera eva eri Katonda era kyo nkikkiriza sigenda kukomaawo baweereza sigenda kukomaawo kubaagala era abanjagala nange mbaagala nnyo abapagira ku kizigo ekya Nyondo mbaagala nnyo mwagala kusiba nviiri mu biyumba tutuukayo mwagala mmere ye Uganda mwagala kukola ku nsusu zirabike bulungi nnyo mwagala ngoye byonna tubeera nabyo so mwagala mobile money nina omuntu asobola okuwa service ezo mobile money atakumira mpeera munansonyiwa mbanga njogedde bubi atakumira mpeera abankumire naye nga kimbadde ku mutima nga kinnuma jangu ng'omanyi tuyagala kukola muveemu embeera ya nja kukola sijja kukola nsokondage kino kamanye kiri banaye mubeere bulungi sigadde nga yenze Nyondo Rozet mbaweereza nga sinzira ku muntu gwa Nyondo Media YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, owamu ne TikTok.